Kintu ekisooka nti Kyagulanyi tebamuzaala mu 1982 nga bwagamba. Kuba empapula ez'Emakerere ziraga nti bamuzaala nga 12 Okubiri mu 1980. So kintu ky'amaanyi nnyo ku muntu ayagala obukulembeze obw'eggwanga nti alimba emyaka n'asala emyaka ng'ate agamba nti omusingi gwajjirako gwakuba nti abeererawo abavubuka n'abagala nabo beebereremu. Ensonga ey'okubiri nti Honorable Kyagulanyi yagwa okubala ku senior 4. Awo ne twebuuza omuntu eyagwa okubala ku senior 4 atamuza ate eggwanga eririmu economy n'ebiringa ebyo. Ekyokusatu Kyagulanyi yagwa General Paper mu Uganda gye bayita paper eri General ku senior 6. So kitwewuunyisa nnyo engeri gyakolamu ebintu bye bamubuuza n'ebibuuzo ebya economics abitegeera lwa nsonga ku ssaawa eyo teyabitegeera. Akati ekibuuzo ekiriwo kyekiddako oluvannyuma lw'okuzuula ebintu bye bisatu. Ekisooka akatundu 12 namba 2F akasemateeka kafaanagana akatundu 8 namba 2F kagamba nti omuntu takkirizibwa kwesimbawo ku bwa president singa abeera asingisiddwa omusango myaka 7 nga tebannaba kulonda ogulimu obulimba oba okusiiwuuka empisa. Akati nga bwe mbagambye papula za mwami Kyagulanyi wozibikula booti zikulagirawo nti yalimba era yasiiwuuka empisa mulabbayi mulimba. N'olwekyo tutandise okukola kyonna ekisoboka okulaba nga tujja ebiwandiiko ebyo ku yalimbira. Twajja Electoral Commission, tugenda kujja ebiri Makerere University, tujja ebiri mu Niranga asaba identity card, tujja ebiri mu Parliament, tujja ebiri mu Passport Office, tulabe wonna we yagenda nga amaaso obulimba obwo. Obujulizi obujja tuyamba okugula emisango ejja nagomula ku Kyagulanyi. Naddala nga tuyita mu kawaayiro 762 aketteeka ery'okuwandiisa abantu 2015 akagamba nti omuntu yenna bw'abanga alimbye n'awaayo information enfuba mu basobole mu national ID azza musango gwa naggomola ogumusiba ebbanga lya myaka 5 okusasula engassi etasukka currency points 12 currency point erimu emitwalo ebiri. So obusango gwa myaka 5 waliwo n'akawaayiro 1015 aka Penal Code Act nakakagamba nti omuntu yenna awa amawulire awa information ey'obulimba eri omukozi wa gavumenti yenna naye akola musango. N'olwekyo emisango egyo tujja gigula tunamala okukunganya obujulizi tujja gigulawo ku lwaffe ku lwange ng'omuntu ndabe nga njiggusa. Nkimanyi abamu kumbe kati mugamba embeera nzibu nnyo malabirizi okolota ekintu bwe kiti yesaawa democracy agula musaayi bayajjaffe baafa balwanyisa abazungu ne balwanyisa Obote ne balwanyisa Amin nga bagala nfuga ya democracy. Kati enfuga ya democracy erimu okwekenneenya buli kintu kyonna obutakkiriza muntu mulimba. Tubonyebonyere Museveni wano ng'ekimu ku bintu bonyabonya naye kwe kuba nti tetumanyi myaka gye bamuzaala bwagiranga yekyusa bwagiraga asaamanya bwagira nti ate bambatiza akati tuyinza kukkiriza muntu akola alimba bw'ati okugenda ku ballot paper. Naye waliwo abagenda nga bakangakanga eyo waliwo babeerewo ne bafeteninga ne bakangakanga abo tubamanyi naye bakimanye bulungi nti amateeka gakkiriza omuntu okwedifendinga okwelwanako baba bamulumbye kyo tukimanyi bulungi. Ate era gabonereza omuntu atiisatiisa ate era gabonereza n'oyo omuntu akoze violence. Abaagala okwogera n'okubaako byeboogera nga ebyenjawulo ku mabirizi baddemu okubyogera kasita tebandebula kuba bwe banandebula embuga z'amateeka ze zijja okulamula. Basebo ne bannya ebiwandiiko weebiri nga bwe babimpadde era mudda mujja biraba eby'Emakerere ebya senior 4 byonna Kyagulanyi aleme gamba namulebudde n'empapula zonna ensi ejja kuziraba. Tukyuse n'omuzannyo mu byobufuzi okugamba ebyobufuzi bya Uganda birina okukyuka nti omuntu bw'ojjoga nti oyagala kufuga abantu buli kimu kirina okuba nga kiri mu musana. Wasomera wa wafuna bubonero ki byonna nga byeraga lwatu abantu bamanye. So ensonga eyo tugitandiseeko era ndowooza abaana abagaba bajja kwesimbawo okutufuga bajja tandikanga okwekende okuba abeegendereza nga bamanyi nti bwe nvaayo buli kimu kyonna kigenda kuvaayo.